Why did I move? Ojambo, unaenda pimpa bwana. Sasa chai na mama ni. Laba. Let's go to the side. Ona yakutana dawa. Iteje bayise. Kama baramse. Kama baramse charo. Bayise mutalo uri mutalo. Kama baramse. Gende. Kama baramse kama baramse. Jambo. You wait. Ojambo. Kozo wawe la wo. Yes. Okay. Atukabera kwa yokerede. Bana timu kawaida. Wao wagantu yabade wabwi. Bana timu kawaida. Kati akabe mumuli weka. Batunulelo, batunulelo bakuchalo. Bebatupuma. Toba be kasatu mulalo. Mfeje bafunye kumanyaka. Ogenda gafuna. Kale. Ategede mutya. Wasa twaga kwogera speed. Ani demusebe ya tusebe. Jamusabira. Jamusabira. Afande tumusaba. Era nsule. Wachumwa chisudi. Wanje. Ya kanyini nyina ngeri jakabya nalabanga nno. Gwani. Nze wasu. Waswani. Asekende. Eliya Kisilamu ne watugambye. Hasani. Takata lilo chogamba go washaka. Sokolege manti kona. Ayingalo zilekete bagenda kukuba. Twaga kwogera. Tongamba Sabidani. Sebido Joseph. Sabida Joseph. Obera. Sebido Joseph. Obera. Sabida Joseph. Yego badene jambye ndoduka. Aneda. Ate gwe gwana. Sebikola. Yogera nnyo. Tamalevise. Tamalevisi. Obera wa. Mbera wana. Kakate jambi aje mwabadde nayo ani yabadde agikutte. Nga mujja wano. Temwagala kwogera. Ani nani jambye kenyini. Gwe wabadde ogikutte. Nawe balotade tubuke chikomera nanje nkwasa yaza. Ani nani niyo. Tutale tubuke chikomera nanje nkwasa. Kate jambi eyo mugiterekawo. Yoli agitereka. Ani munyumba yono. Mulina jambi ameka. Muje musalaja atambula nayo. Tutwale tutubina tutwale nabingira nyonga tusa. Timu yamwe y'abantu bameka. Tutwale tusinga tambula na waswa no era atwega seko. Kutambula na waswa kubba na waswa. Kubba na waswa. Abenta sema bamutani.
sawa meka ani yamuteeka ku mulimu kati buloka ani yazze nayo mwabbi ekiwa gwe tolina kiwategeddeko anti yogera byomanyiko tibibiriruda wakati yematu bajjamu ebinusu bajjamu nesente bina babitugjeeko awalala byonna ate abantu babitugjeeko muno mwasanzemu omuntu nga muyingi ebuloka emusi yenyininyini yabadde akute ebuloka ate jambiya kati kambuuze waeta ne buloka ne jambiya ekigendererwa kiba kiki jemusi yabeera ne ekibaleeta ne buloka ne jambiya kiba kiki afande kankunyonyole noja noba wano kuniba ate wali kwebuuza ng'abuuka kiri ekikomera babadde naki James mukubuka ekyo ekikomera nankwasa ejjambiya ye najjawo ani mukutuuka wano babadde naki najjambiya jemusi ne buloka otereka bitereke nze sibiriimu osira nabintereka mwe mwangaye muno nzatereka ebintu mbuno bye mwana mubeeremu batano bange simanyanga ku nyumba ya muntu musikulangako nammwe nga babibulugamba wafande anaguddeko nyumba nga mwakatuka simanyanga ku nyumba ya muntu sikikolanga yadenotambalu omuntu amenye y'omuntu gwe nange gwe ani asitudde TV okuva mu nyumba ani asitudde TV webadde amanyani amannya gange nze Ssenyonga embeera etutabudde abaana b'oku kyalo batufuukidde kakati nze bano abaana baliraanwa bwange wange nze mbadde sikimanyi naye nga bakuyitako ate ne bagenda ne bakola ekintu tasuubira abantu babeera nabo nga tetumanyi naye ekyomukisa tufunye ekyansi defense akoze omulimu n'abasirikale b'ekitundu era twatuula olukiiko emabegawo nga tukwatagana ku security ne tusala amagezi okulaba tugenda kukola tutya abantu bano naye nga tulina obbalinnya akagere bonna kulabike nti notubakola ki tubejjamu tubeera nabo naye nga tetumanyi nti nno be batukola naye kitukoze bulungi abamu babayingira mayumba bakuba pevasi jambiya buli kintu kyonna ekisi babeera nakyo ekyomukisa tubakutte kati katulabe ekigenda mu maaso gavumenti gyetusaba etuyambe abantu bano bakwasaganye ne kooti tulabe nti tukendeeza ku buppi n'obuzzi bw'emisango kati omukyala ejambiya yajja nayo ajja nayo tucha kamera nao bwabuukidde eri babalindi enkoko zange zibula nebaziba naye nga simanyi abaana bakukyalo bakukyalo baana bato olukiiko lwatuulaawo security yonna mu disitulikiti awo bagamba abaana bakukyalo
ekimupisa kiki webale nnyo esawa inase oyo babyamaka bababyemu obukadde 4 obwa oba lwe tunaafuna lwaki kubanga omaze kusituka netunooliwabwekitaabu ani nali wano ne bakayana bangamba mwakayana lwaki twabuuza fe tetumanyi matuufu twabuuza ne batugamba kyekyo omanyi waki twali tukayana lwaki baba babamanyi lwaki babakikolako byebyo twatukaye netubuuza ate naate ekyanjogeza ekyo kwe kutwala muwalawe nenga yekutte mubye naye nga senga kisoboka tuve eri otuuke neno kubanga abaffe bagayaavu abo abantu mumeetingi tubyogedde abaffe twakizuula baliira ddala mu babbi ssente kati bano ekibaddewo kirabye kyesijja kunnyonnyola ate bagenda okuyimirira mu maaso g'abalamuzi ate tugende butereevu tubaweko bujulizi. This is aggravated robbery kubanga babba abantu nga bakozesa ebisi omuli pavers omuli amayinja omuli ebiso ebinene n'ebitono so kakati abo bagenze ku myaka ekyo kyongera okulabula omwana yenna ali eyo nti ebituuse ku bano bye bigenda obatuukako abakyalimu abantu bano abamu baana bato bano kekano kekabinjako abantu abakulu kale akalala k'abaana bato abazadde manya omwana wo asulawa asiibawa sente zolaba nga tomanyi bulungi gyazijja mubuuze azijjawa emikwano gye bebaani n'ebirala byonna ebitwala obuvunanyizibwa ng'omuzadde oba nga avunanyizibwa mu maka agasaanidde okubaamu abaana abalungi ab'enkya. Nze Muyimbwa Christopher atwala ebyokwerinda ku lukiiko lwa Uganda LC1. Ekikwekweto kino kimaze nga wiiki namba naye mu kiro ky'olwaleero tulabika tukituuse ku bitundu 9 ku 10 kubanga abalenzi abo babadde bava enansana awo munakuula awo ne balumba abantu baffe eno ne pavers n'ebijambiya n'ebintu ebirala byonna ebirumya babadde babbi okuva mu kawuuwa wano balumiza wano ekyemmanga wano ku poliisi ne Makerere yonna naye tubadde tulinawo be twakwata nga tukyanoonya abalala abasembayo nga ate be babadde mu nkola ey'ennaku zino gye tuyita abali gumite. Kati mu kiro ky'olwaleero tetunebaka kutula okuva jjo twabaguumiise laba ate bwe bazze tubanoonya ku bubbi obulala obukadde files nyingi ate nga bazze ne zi TV bazze n'ebintu ebirala amasimu n'ebirala nga bingi so ne batugwa mu ngalo batusanze naffe tulaba bonna tekuli atusima tuse ne tubakwata era kati file enkadde weeziri efile empya weeziri naye nga omulimu guno ebadde joint teamwork oba joint effort eyerosi ey'amagye ne poliisi. So twagala okwebaza n'okwongera okukubiriza abatuuze baffe abatuyambye okwongera okutuwa ku mawulire kwe twatambulidde okulaba nga omulimu guno tugugusa naye ngaera mukyalimu ate obubinja obulala nabwo bwe tukyagoberera ogyeko kino ekibinja kitulabika nti tukisaanyizaawo ate mukyalimu obubinja era obulala. Amanya Zerwanga Charles twebaza poliisi olw'omulimu gwekoze nekwata abavubuka abo ababadde babbisa ebijambiya batulugunya abantu naye abavubuka beddeko batandika okukolako ku mirimu kubanga balina amaanyi naye ne bayingira abantu ekiro ne babatulugunya amaanyi ago gabagateekeko mu mirimu. Bavubuka bakyali bato bagenda kufa abasirikale oluusi balina emuntu bajja bakuba amasasi bafiire obulamu bwabwe n'ebitundu ebirala ente abavubuka abeera mu kiro babba nte babamazeeko abantu emirembe naye nga bali mu katyabaga nabo bateeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Naye poliisi omulimu gwekoze gwa amaanyi naye kyenkubiriza poliisi etuyambe abavubuka bwe bakwata ebawe ku bibonerezo ebatwale mu kooti babawe ku bibonerezo naye babakwata
ennaku 2 3 nga tubalaba bawadde bondi bakomyewo okukola ekikolwa ate kyekimu kyebakoze eki kyebabadde babakwatiddemu. Poliisi njebaza ekola omulimu naye ekyuseemuuko awo kweyenkola. Amanya nze Lwanga Charles. Tunuulira abavubuka nga bano abavubuka 3 bebakutte abavubuka bato ab'amaanyi ab'ekiwago kiwandirabye nti newandikoze emirimu egitegerekeka banne mbakuutira ng'abavubuka naffe twaliko abavubuka naye teri kisinga ng'omuntu okedde n'okola omulimu nga naantu bamanyi omulimu gw'okola enensi teyagala muntu mubbi bamugamba ennaku zo zibaana bajja battira bwereere. So tuusa okwebaza abakuumaddembe abasobodde tukwatira abavubuka nga bano nti era tubagamba nti babakoleko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Tujja kuba tusobola okulwanyisa obubbi ngaffe ate nammwe banneyiba bwe muwulira ng'aliwo bannammwe be bali mu kumenya temwebaka bwebasi temuzzaako buza na kunyweza kufulu zammwe mwenyigiremu mu kuyambako bannammwe bali mu kubba okukwata ababbi bano mubawe abakuumaddembe babatwale gye basaanyidde okubeera. Amanya nze Kalungi Matthew Mutayisa. Bannange si kirungi kino eky'abavubuka okubeera nga beenyigidde embubbi nga bano abakuumaddembe bakutte olunaku lwaleero. Tulaba abavubuka abandibadde ab'amaanyi abandibadde bakolwa okuba nga balina kye bagatta ku ggwanga naye ng'ate babba bubbi. Engeri gye tugenda mu nnaku zino enkulu eza Easter, ennaku zino mulimu abantu abagenda okutambula mugende mu byalo. Mbakubiriza musibe enzigi zammwe zinywere mulekeraawo okusibako kufulu emu ku luggi wabweru nga munda temukoze eki temusibyeyo. Ate bwe muba mugenda mu byalo okulya ennaku enkulu mufube nnyo okuba nga mutegeeza ku banneyiba bammwe mubagambe nti banne tugenda kubaawo mulyayo akakoona bannaye mutukubire ku ssimu oba mutunuleeyo mulabe waliwo omuntu yenna agezaako okumenya amayumba gaffe. So abantu abamu mumanyi otambula mu byalo temugambyeko ku banneyiba ogenda okudda ennaku 4 mu maaso nga baakubba dda naye nga tewalina poliisi weyinza tandika kukola ki kunoonyereza ate okuleeta embwa nga n'obujulizi bwakola ki bwasaanawo.